Ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukonja nakachwa n'amooti. Beat Fuma ekintu ky'omuziki ekisinga endobeso ekutosibwako Pepsi Thirsty for More ne Post Bank wendi wonna wooli tugenzeeko mu ndobeso. Hello? Naiti. Hello? Naiti jebali. Wangi? Oli bulungi? Hello? Hello? Anyisebo? Jebali ko sebo. Kale sebo. Nze bampita mukunja wa Beat FM kitabuli ky'omuziki ekisinga. Sebo. Wangambye nkukubireko. Mukulu mukunja n'oza musebo. Tulinamu obuzibuzibu. Olw'ebirowoozo bingi. Tulinamu obuzibu buli ssaawa mbeera ndowooza waliwo omusajja. Ayitibwa Mukulu bya Katonda. Tukola naye mu katale. Katale kaawa. Ekibuye mu katale. Aha. Omusajja oyo mukwano gwange naye alabika ayagala mukyala wange. Njagala kumanya. Njagala kumanya oba tuufu oba kituufu oba si kituufu. Kuba enkolagana y'amaanyi. Enkolagana y'amaanyi gye balina naye nafunyemu okutyamu ne namba mukwano wange. Enkolagana nga y'amaanyi naye gyafunye n'omukyala wange. Eno enamba gye wampadde yani? Enamba ya mukyala wange. Mukyala wo bamuyitaani? Bamuyita Naiti. Bamuyita Naiti. Naiti. Ebitebo. Kale kati gwe mukyala wo nayogerako naye? Mbadde saagala kwogerako naye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Hello? Naiti. Hello? Naiti jebali. Naiti jebali. Oli bulungi? Wangi? Oli bulungi? Oli bulungi. Bannange kiki ennaku zikuka ngombuzeeko. Ani ono? Shia. Bannange. Wangi? Tontegedde? Okutegedde. Ne bannange mukazi gwe. Nze bya Katonda. Bya Katonda waawo. Oba nkubye essimu nkyamu. Sakumanyi. Kirabika bya Katonda eno ku katale. Akatale akaawo. Bannange. Kati oba nkunnyonnyole ntya? Bw'okubiddanyi. Bannange. Nze ono ku katale. Oli otya? Teri gw'oyota. Bannange ki ekitambula? Wankyawa. Karantini yakunkyaya nga munno. Anti nawe ebintu tewali badde tonkubira na kasimu. Twala eri.
Karantine no ejagalira okulaba abanjagala n'abatanjagala abanfaako n'abatanfaako. Abakimanyi nti ndi waka n'abatakimanyi. Ne bannange nga nze nsinga okufaako kiki esikole kyekiraga nti onfaako. kiki esikoledde kiki otankoledde enjala enzita ekutta ate akawunga ka muzeeyi tekannatuuka. bitambula bitya ati naawe eddoboozi libadde limuzenyo ndisiritegeera byakatono mwana gwe wangi ebintu bikola akasajja nakeefunza kabeera waka tekatambula ngakozesa emirimu koza ebintu kasiimula ennyumba oyinza okikkiriza nti n'obwomunda wange kabooza olimba kati kagenda kunnaaza era wookubidde nga kagenza kufunzira amazzi gakunaaba kannaazi bannange oli omusajja akola yakukolera bulungi era kati essawa eno nze ne ssente zekafuna nze nzimanya esimu yakubidda kikambeera nayo buli bwe baweereza mbumanya nze mbujjako ne mmugabirako nze ngabako mpozi omusajja yakuwaaki omusajja yampooza nno ki yampa akawunika naŋŋamba ngagattemu enviiri male mbikolemu ensaano mbiteeke mu busera era nafumbako omulundi ogwo essayanywako kati nze mmutegeerera buli kimu nze njogera era badnaye ku kakazi ke bulijjo bekeepa nkambo kamulina kalabye ennaku ngenda kubeera naye mukaddiya mumaleko obusente mumale mumusuulire mulage nti sina kye nali mwagalako nyabo wanje oyogera ne mukunja kalantini yekulimba ebyo byonna bye bakukolera ebyekisawo tebikola kalantini olw'okuba omusajja takyatambula golowooza gwe wamuloga oyogera ne mukunja mu ndobeso ekiki oli mu ndobeso ne mukunja endobeso mugiwulidde yaddogo ebyensangi zino osanga oba lwaki abaana bakazi mwanguyira eddogo osanga omwana myaka 14 ali ku musawo aloga boyfriend kakati twala eri toweekwasa bakazi n'abasajja namwe mwataniza amalogo okakasa maama nze eddogo litanzija mu mbeera ya mukwano sirinaako buzibu naye omuntu nakuba eddogo nga ebintu olaba birabe okenga bikenga otwali kyoyinza okukolawo bale kuweereza omusajja ategedde ekituufu abakazi balogwa nnyo bantamye mukunja esebo yakutegereza ddadi esebo ono munamawulire yakira municipality kaakati nze kankubuli omukunde omusajja kyaba akola omukazi amugobe bugobe kubanga yamulemi yakola ki yamulisa ebintu bingi nasomera n'omukyala buno kateese sebo wangi tuweereza sebo nkale omukyala wa semala omusajja gwe omukazi teagenayo nkale mukunja namoti nenakatwa mwasuze mutya abange n'amajjola mu maganjo katuuke bannange omukazi nga mulogo oyo mukunja owa yakawunika yamuteera mu buseera musajja watu yeetambulireko ave mu kizikiza ekyo endobesa eno ngiweerezaako sisita yange Betty Nakabaale bwayise asabira ku St. Peters bubajjwe omwami wange Kaweesi Peter abaana bange Joero Andrew Brenda Vanessa Jerome ne Raymond bateeseeko kitabuli ky'omuziki ku Beat FM papa esebo onabera sedoka bali mata ndo nchelewa
Mako mchale mulogo nyo. Mzala mulogo. Na Nkale. Eddogo ly'omulundi nga simu kyamanya nalonga namba timu chekiti niba naki mukunja ose mumugamba nti munanga ali ku radio kakikakase naye abakazi balibera uli amanya nti ne Katonda ayina amaanyi agamulogo gatugane gabagwamu nebatukana okulajana mbeyo nsaliza mu ddogo Tintabuli. So good morning, Kafara Jamile Entebbe. Anga mukunja otagudde emitego gy'abanno gye baatega kati simanyi kyemanyi baakoma ku olwo abakazi tebaggwa so bakawunika naki mukunja otegula emitego gy'abanno ntumiddeko mama halat kujoine temayisenga jaja diva teunge chalani obusisi mama Margaret Lumbeka mocha maminda kalumba ebuwambo mase ku medisi akedi kikubo koja senyonga makanika wa piche mijera mama Vian Munkonge mama na mirimu netata kasoze ekisule musumba na kabito jen ku Mount Carmel Church Entebbe Helen Mwala Chabazinga Halime Busika Justus Ekachindu ne mami mama Jamile Najera Okunja nakachwa ne Amot.